Wasuzote omulungi ali kumunyo tuli mu program tambula n'okumanya nze kisacha atagenda ndino omulungi Susan Makula Bujingo tukomyewo abazadde je muli abazadde mwebale omulimu bannange si mwangu naye ate mulungi ngocho ekintu kyawalo kyogamba waliwo Sisi Waina nzi yayimba oluyimba ng'agamba it wasn't easy but it was worth it. So Yesu tebyali byangu ebyo yayitamu okufiirira naye kyali worth it kyali kwegamba kyagwanira so nawe omuzadde si byangu but it is worth it kirizo okiyitemu abantu abo bogenda okujja mu lunaku lumu ojja tula ogambe oh my God I'm so proud of myself ngolaba abantu botunuulidde bantu bakulu bantu bavunaanyizibwa abamu basomye batasomye naye nga bw'omulaba ng'asobola oyimirira mu bantu n'atakuswaza bera onogamba naye ddala bano bange I know tunulira omuntu noga mukama ono emyaka nga gitambudde ng'onkuliza abaana nga oli mukwebu ng'omwana avuddemu eyo baby stage n'atandika okutambula and you get so excited nogamba wow n'osanyuka nnyo buli milestone nogamba wow exactly. This is good this so is ojja kubeerawo nga naawe kikusanyusa so bw'oba okola tewemulugunya wadde ofuna obuzibu bukusomooza so twagala tukuza abaana bano nga balinga Kristo ekifaananyi kye bwe tujja eno yonna mu Gospels bamwogerako nga Lamb of God naye bwogenda mu Revelation ayogerwako nga Lion of Judah so omwami oyo bwe tugamba meekness Yesu yali muntu eyakkakkana nakka wansi naye ate nga tosobola mumanyira kukyali Yesu teyalina buzibu bwonna kasito questioning authority ye kasito questioning identity ye kasito questioning kitaawe kasito leete ekintu kyonna nga kigenda kubanga kikontana n'ebyo byali addamu by the way kubanga wonna tewaliwo omusanga nti ano omuntu gwe yakaalamira okujjako yabasanga nga bali mukolera effujjo mu tempo era olaba nti mu tempo waliwo ekizibu nti yali yeekaalu ye nga bw'onoogamba nti n'omwana yenna asobola okubanga mukkakkamu nga twagambye nti omwana alina okuba ali kind naye singa asanga omuntu ng'awandiika mu kitabo kyakikulukunyaamu wabiriwo obuzibu so alina okubeera bold alina okuba confident alina okuyimirira n'abeera nga omuntu oyo amurebukinga ndoza kyekigambo ekituufu nti kyakola akivumirira wabeerawo bano abaana nga ali so humble so good nga tomuwulirangako ng'ayomba nga ne bakugamba nti alina kye yakoze omuwakanira nga w'omuwulidde nti avuddemu eddoboozi erikaalaamye omanyirawo waliwo amutawaanyiza abantu bonna abantu abakkakkamu balina sayidi endala gye mutalabanga temunnaginyonyogera kuvaayo era buli muntu alina kyagamba nti nze kati wano bantuuse omuntu asussiza waalina okukoma omuntu bw'asussa waalina okukoma kitegeeza olina we wabateeka nti mwena mukome wano tosukkawo bw'osukkawo kati omanyiira so omwana ono naye alina okumanya nti abantu bakomawa kino kibadde kisa Yesu ndi mulungi Yesu yali muntu wa kisa but he wasn't a nice person mu ngeri eyo ey'okubanga mumanyiira kasito osukka w'olina okukoma tokwestioninga kitiibwa kye taata we mirimu gya era kituufu mukama we kitaawe wanga yatugamba yamutuma akola gyoyo yamutuma so omuntu yenna yayingira mu mirimu gya yeekalo olutalo lwaliwo eyali ayagala omukwasa emisango nga bamubuuza katuwa omusolo oba tetuwa musolo n'abalaga nti ebya Kaisari ebya Katonda era yalaba nti bano banoonya mukwata naye ate bwe yabeeranga n'abantu ng'abuulira enjiri yali muntu mukkakkamu era yali so n'omwana alina okumanya buli kimu we kikoma so omwana alina okumanya nti omuntu bw'akola kino bw'atandika okuba nga empisa za oba nziyite ntya waliwo ebintu omuntu byayagala okompromisinge wekkiriranye naye nga byebikola ebyo alina okuyimirira naga ekyo sijja kikola don't compromise your values yes alina oyiga obutekiriranya nti oli muntu kikaaki
So omwana ono bwe kiba kisoboka nga kyovola bwe tubeera mu Sunday school abaana bana abato abatanaweza myaka 10 abasi 10 okuka wansi kyango basomera superhero stories eza Bible zezikyasinga mu Bible tuna superhero manyi Spider-Man simanyi ani tuna David okay tuna Samson so ndi mukunoonya character endala awo ne Yesu no tumuteeka mu superhero ne Moses superhero he first fear Joshua ne Joshua so jja kwesanga stories ez'abaana ne Yesu Yesu superhero nti ayina ekiseera we yatyamu ne yasigala agenda maaso yakubibwa naye nasigala nga agenda maaso ekintu nga mukitadde ku level ya waggulu manyi sikirowoozanga ko superhero ba superheroes omaze kyogera bwotyo ndio tubajjamu twagala obajjamu tuba tubasomesa twagala obajjamu ba superhero bensi abali unrealistic bali betulo balinze bembadde mbulidde muko era abana baagala nnyo superheroes kubanga stage eyo baagala okubeera nti bakabi kati obwakabi oba wakuwadde wakabajjala ba TV balabe cartoon balabe Ben 10 balabe Spider-Man balabe Batman wati waliwo superhero omulala gwe basobola oyigirako so akyasinga okuba common ye Daudi buli omwamu mumanyira eyo story ekyasinga mu Sunday school zonna era ngo obwana bokagamba ani agenda acting nga Goliath teri ayagala buli ayagala beera David ye yakuba Goliath so ngera obwana bano tubasomesa nti giant esobola okubanga gwe giant kyonna kyotidde kyolaba abala kye batya that's the giant bisobola okubanga math that's the giant so kyonna lwaki nti math emirundi egisinga giant ku bantu bangi yasi ojasanga katwala omuntu osanga yoli omu nga physics nga history ye giant so kati alina okumanya nti okubeera omuvumu kitegeeza you don't walk away, you confront. Kati ayiga nti muye omuzadde ndoza katuchizeno abazadde tuyigiriza abaana nti muye mulimu Katonda atalabwa tamulaba naye atudde muye then tamulaba ali mabegawe ekitero gamba abaana aba tebasobola mmulaba ali muye naye ye naye tasobola mmulaba kubanga era ali mabegawe so wo aja chuka munonye era tubayegereza ku oxygen do you see oxygen? No. So ne Katonda talabika naye wali so kubanga talabika tekitegeza ta existing. Yes ate so, waliwo naba abalowooza ddala Katonda taliiwo waliwo ebintu ebimu ebitulaga mu nsi the realities of God njukiza just Kastora wogambidde nti no ali mabegawe naye ali muye. Yes. There is a story yali ku social media ndoza sometime back doze myaka giseewoko ng'omwana bana babiri bayita mu kifo kyekimu eyasooka yatyawo n'asaba yamala okusaba n'atambula n'agenda owookubiri yayitawo buyisi era ng'oli bwe yayiseewo owookubiri yajja oluvannyuma n'awambibwa waliwo yali yekwesaawo n'amuwamba ne bamurepinga ne bamutta a little girl kakati mukumubuuza ebibuuzo ebingi bamaze omukwata na buli kimu bamugamba waliwo omwana omulala eyasoose okuyitawo lwaki oyo ye towamukutte nti yabadde aline abamukuumye ng'ayitawo nga sisobola mutambaala tebasobola balaba. Yes. Gwe tosobola balaba naye Katonda asobola okweraga eri omulabe nti tuli naye nga bwolaba abasajja abali abasatu mu muliro Shadrach, Meshach, Abednego owokuna ye yajja owokuna Katonda yamula yeraga yeraga abalabe basobola omanya nti bano tebali badde bokka so owokuna oyo gwe bataateekamu yavaawa tebaba kujja nga tewali kulagibwa mu kifaananyi kirala nti waliwo omuntu owokuna bandigambye obeddogo balina oba balogo oba so abantu ba question waliwo Katonda lwe yeraga abalabalabe siggwe alwe ekiyitisa abagoberera Katonda abagala Katonda abalogo ekyo bagala balabe Katonda babera tebamulabye naye nga olina byoyiseemu ne bagamba oyo kati omwana ono
mukumuyigisa kyova njagala nnyo abaana babeere mu Sunday school. Waliwo ebintu omuzadde byotasobola. Owandisobodde naye toyina budde. So waliwo hours ezo eziba dedicated mu kusomesa abaana. Naye luba mulundi gumu kubanga ensiga ye ya buli week, mulundi gumu week era emala n'emeruka. So abaana bano waliwo entegeera n'ensomesa eba yanjawulo. Goyogera bogezi naye Katonda alina bwawe ekirabo omusomesa ekintu n'akikyusa n'akissa ku level yaabwe ne bakitegeera. Kati imagine kiwatugambye ekya superhero. Nze omuzadde n'akirowooza ddi omwana okumunyumiza superhero. So ate n'engeri bw'onooba okisomesa naye era kijja kyuka nnyo tosobola kisomesa nga bw'onoomusomera omuntu omukulu tikati tusome Bible. So omwana ono yeetaaga n'amanya nti omuntu yenna batera okuba abavumu nga bamanyi waliwo ababaakinga. Abaana abo abato abantu abakulu tutuuka ne tudevelopinga confidence fekka. Omwana omuto bw'amanya nti taata ajja bakuba nga munkubye bw'aba azannya ne mukuba abeera confident nnyo. Nina taata so kati yeetaaga n'asooka amanya nti tali yekka. Yes. Era singa afuna obuzibu bwonna waliwo abagenda omuyamba. Kati ono omwana omuto yeetaaga omulage nti ebintu agenda sanga emikwano emibi ku ssomero, agenda sanga abantu ku kyalo nga babite bamwagala bala bagenda kwogera ebigambo ebitagenda musanyusa kubanga challenges z'omwana omuto size ezaffe abakulu. Ono bagenda mugambo yinne omutwe omunene kyekigenda omutawaanya. Naba lwaki abalwanyisa abatera okulwanyisa abantu n'abakulu banoonya nnyo ekintu ekiri ku mubiri omuntu kyatasobola kukyusa. Ekyo kyanti kikuluma kubanga oba togenda kikyusa. So bw'oba omwana ono mugambe ekintu kyonna ky'onoosanga ne kikutiisa n'otya gwe wejjeewo kubanga akimanyi oli waka. Wejjeewo mugambe Katonda ali naawe. Katonda ali naawe. Omugambe olina okukikkiriza mu mutwe gwo nti ali naawe. Believe it nti ali naawe. Omusomere David omugambe Daudi awo bonna abaliwo tebalaba Katonda ne David yakkiriza nti ali naye. So alina kiva ku belief ye bwana alowooza nti ali yekka ajja kweyongera okutya. So kati abaana baffe confidence bagifunira mu ffe. Mama wange amusobola, mama wange ajja mukuba, gundi ajja mukuba. Kati mulage waliwo amuli ali mu ye. So abaana ebintu ebimu katuni ze balaba waliwo katuni gye bayita Lion King. Omuzadde tekina buzibu osobola ogiraba n'omwana. There is a lesson, a big lesson mu Lion King. Lion King eina story nti taata bwe yazaala Simba, Mufasa bwe yazaala Simba. So olutalo lwonna lwadda ku Simba. Lwaki? Kubanga ye musika. Kati omuntu bw'aba akulwanyisa bw'ozaala continuity yo eno gy'ayagala generation yedda gwakulemeddwa. Kati waliwo party we yali nti empisi zalumba Simba ng'ali yekka ne yali anko we nga zaagala mutta. Bami ne kalwali nga Lion yonna bwereekaana. Bwe kaagira kalowoozi kaali ka kito empisi ne zeeyongera okuseka. Ne kalwali ng'ogwokubiri era akalowoozi ka kito. Bwe kalwali ng'ogwokusatu eddoboozi lyali ddene zonna ne zidduka. Now kafuna confidence nga kalowooza kakoze kinene. Now bagenda otulaga nga Mufasa ali mabega wa Simba. Ogwo mulundi ogwokusatu. Mufasa ye roaringa ye yakola eddoboozi kati ko kalowooza ke kakoze eki. So that was David. So inachi relating ne David. Nti buli omu ya David yali alowooza yalwana. Abala gundi okuba Goliath. Naye Katonda yali muye yalwana. Ye yamuwa amaanyi yakola ki. So mwana ono akimanye nti wonna wana bayetaagira strength. Call upon the Lord. Oba otidde call upon the Lord. Oyina kyonna ky'osanze kyonna talk to yourself ogambe Mukama oli nange. So bravery balina jijja mu ekyo. Tewali walawe bagenda kujja buvumu. Nga bw'olaba naffe nti otyanga ogenda kusaba omulimu nogani Mukama nsookayo. Nga bwe tukikwogera, nga bwe tukikkiriza. Ne bano abaana bano bato naye Katonda abategeeza ayogera nabo. Nja kuwa ekyokulabirako. Bwe tuba tubasomesa abate nnyo. Tubagamba nti usually ebintu bye tukola waliwo atubuulira okukola. Era bo kye bamanyi. So abantu babiri bwe batubuulira
you either listen to the devil or God. Kati buli kirungi kyogenda okukola God whispered to you. So bw'osanga munno nga akoze obubi musabire, because the devil whispered to them akola obubi, since gwe Katonda yagambye okola obulungi, kati gwe musabire so that next time Katonda whisperinga. So kituyamba okuba nti balwana. So buli lwalaba oli ekibi amanya bambi Sitaani yamukozeseza. Yawulidde eddoboozi lyamugambye go and do this. So nagamba but God doesn't speak. Bumanyi okugamba bwe buto. But God doesn't speak. Mugamba wali oluddeko ng'omuntu agamba you go and get that food. Kati era obwana bogenda bukusanga nga waliwo olusiwesabira mu Sunday school. Wanaja Teacher Susan, was it God or the devil? Nombuza, what did he say? Nagamba, he told me to take mommy's money. You see, you're even shy to say it. But I still have it, Teacher Susan. You take it back to mommy and tell her that you're sorry. Tell her that the devil whispered to you. Kubanga bwobwongo bwawe bukolerawo. Ala nafa abantu abakulu. Sitaani yankemye. Tukyogera nnyo Sitaani yankemye. Yes. Naye wabeerawo kati olaba nga wetubeera mu kisiibwe, enjala neekuluma bulungi. Esawa tezinnawera. N'owulira ng'otendewaliddwa n'ogamba akandye. N'okifuna bulungi ekyokulya, obeera ogenda kireo tunoolidde eddoboozi nga ligamba togeza. Libaawo. Kati ekyo olwaki nkireese bwe ntyo nti omwana bw'amanya nti Katonda ayogera amugambe tell me what to do. Yes. Mu mbeera gy'aba alimu era Katonda abaana abato Katonda ayogera nabo. Omwana omuto asobola okugamba ekintu n'okibuusa amaaso ogenda olaba nga kibaddewo. Katonda ffe tetusobola mulimitinga mu kukola ne mu kwogera. Kati omwana ono bw'akimanya nti ndi mbuzibu oba wano ntidde nkoze ntya talina kyasobola kukola, ate nawe omuzadde toliiwo. So muyigiriza omugambe no, God is always with you. Bw'oba otidde oba bw'olina ekintu kyonna kyonna ky'oyitamu mugambe, he will whisper to you. So abeerenga buli lwabeera mu nsi mu bulamu bwe ayina amanyi nti waliwo ali nange. So kati Katonda ono gw'omugambako oyina omumusomesa. Kubanga ojja mugamba Katonda then atuuka awantu bamusomese Allah banne abeere confused. Katonda kyono kyova olaba Yesu ajira mu superheroes. Kati yo omwana God the Father tajja mutegeera, kubanga God the Father okumutegeera ennyo tuli mu Old Testament ku mwana etiisa. Kumwana yekka sebo yali mukambwe. Yali mukambwe oyo. Naye ng'oyo y'omu, naye wano tulaba Grace mu New Testament. So kati yeetaga kusomesa ku Kristo. God the Father mwesonyiwe musomese Kristo so that ne bw'omusomera Bible asobola okutegeera. N'omulaga Yesu bye yakola, he turned water into wine. Ebyamagero bya Yesu byonna bya superhero. Lwaki? Nti kubanga eno mu nsi bw'alaba Batman yasevinga abantu. Batman bw'asanga ababbi bazze n'abakuba. Batman bw'asanga omukazi agwayo n'amubaka. So mulage abantu bye baali bayitamu nga Yesu yajja abajjamu abawonya. So mugambe bw'onoba nawe oli mu same situation, he can help. Kati gwe bw'ovaawo yonna gy'ali ali safe, kubanga ye Katonda ajja mukolera, ajja mubulira ekyokukola. So amanye nti omugambe ekintu kyonna nga kikosa abalala, that's not God talking to you. Ekintu kyonna nga kikosa, that's not God. So eddoboozi lya Katonda alyawule. Mugambe Katonda takola bubi balala, Katonda naye otasobola kukola bubi. Awo nno weewali ttagali. Weewava n'abantu ababuzaabuza abalala. Agamba mwabalokole mwansobera, Katonda owammwe ayogera. It's true, Katonda ayogera. Naye okwawula nti Katonda yaŋŋambye. Okwawula eddoboozi lye n'okuliwulira. Awo weewali ttagali awo. Era onoogamba
naye nze nga simuwulirangako ng'ayogera naye nze eddoboozi liwulikika litya eryo ye naamanya atya nti ya Katonda kati abantu tulina bagamba okuva obuto balina kiga kuva mu buto kubanga tagenda kubeera naawe ate eddoboozi ly'omuzadde ekintu omuzadde nga yakyogedde it will work wonders ate ekirungi kyakyo ng'omuzadde atendesa omwana okuva obuto tolaba nga tuli bantu bakulu naye ojjukira omuzadde kye yagamba ng'oli muto somehow ne kisigala nga kikyakufuga kikubeeramu ati n'obeera ngamba bw'oba ogenda okulya emmere osooka kusaba bw'otasaba oba obbya emmere ya Katonda bw'otandika bw'oti okulya nga nzibya emmere ya Katonda abaana tubayigirize tubasomesa okuva obuto bamanye Katonda okuva obuto tuba mu nsi muno nga tukuze naye ng'ebintu bye twakula nabyo bye bitutambuza okusaba kuba tuyigiriza nga tuli bato n'obeera ng'okuze n'ofuuka weewaade otya nga wakula bakusomesezza Katonda otuuka mu kaseera ng'ensi ekunyize bweti n'ofukamira n'ojjukira nasabanga n'oddayo buto. Abazadde waliwo ebintu bye tulowooza nti bitono binene abaana bano bamanyi okusinzira exposure gye balina abaana bano n'abatamanyi bategeera ekintu wakiraba n'atandika okukikola mu kutegeera kwe ye aba amanyi kyakoze kyalina okukola so buli ky'omusomesa atandika okukikwata bw'akikwata ekyo kyafuuka teri mwana akola kyatalabangako kubanga ekyo kyategedde kyalabye kyawulidde so ojja kwesanga ng'omwana ono ekintu kyonna ffe tubeera nabo mu Sunday school okukuba tekuliiyo olw'ensonga tumanya abaana be bakola baabiraba baabiyiga katugezaako ba brainwashinga nza ekigambo ekituufu osooka n'omwoza obwongo n'omuteekamu ekituufu kubanga ye kyamanyi omuntu yenna bw'amukola ekintu alwana naturally yamanyi kyakulwana kati olina omukwata n'omuteekamu ekipya so wano omuzadde omwana waagenda mu Sunday school ng'olwedde olina kye wateekamu ekirungi eno batoopinkako butoopinzi in fact bweba nfuufu bakubako bukubi naye omuzadde omwana ono tomulaga nti tasobola kukola kintu kyonna kati abaana tubattiraawo omwana asobola okulaga emeza asobola ogisitula amazima tagisobola naye ye ali muli munda waliwo ekiri mu ye ekigamba nti ogisobola kati kyekyo courage gye twogerako togitta bw'aba akiwulira nagamba mami nsobola ositula emmeza eyo mugambe tugende mukwatireko yajja looza agisitudde confidence gy'alina eyo togijjaamu bw'agamba asobola ositula flask eyo ajjajjasa tagisobola omugaye jja tugende ogisitule nga wendi funa engeri gy'ogikwata alowooza asitudde nina omwana omuto ye waka grana bw'alaba ng'osaanika emmere ayagala jje asaaniike era bw'ajja kyenkola nkwata endagala ne musalira buno bwe tuyita obuwuuwo so that asobola okukasitula kati mugamba nange bwenteekako nga naawe okola ki oteekako so kati bwensala akange bwenteekako awummuza akawummuza bubi era mugamba kati genda otenaako kubite tussaako kamu bw'agenda okuleeta kala kano nga okatereeza ng'ateekako akalala kati tuluka osaanika olulagala olunene agamba jjajja leeta nteekeko olwo talusobola mugamba kwata naye ng'okutte nenduteekamu bulungi nnyo naye n'ateekamu n'asaanika era bwe tumalayo bati ngamba yita bala ne bagamba mukimanyi grana olwayo yasaanisa emmere ng'akasanyuka kawulira konna konna essanyu era waliwo twasaanika emmere siyinza kwerabira nakolo pasita yakomawo n'agamba pasita nasaanisa emmere pasita nga wasaanise grana olwayo emmere gye ngenda okulya gwe wagisaanise nti ye pasita yamuyita pasita nanga ye pasita naye nga teyagisaaniisa oba oyoza engoye ayagala akwolezeeko kyemukola mugagenda oleeta ezizo kati ezize nika zasobola nezina ndamugamba omanyi kati twoleza wamu njagala oyoza ezizo nange njoza ezange omuwa bubaketi buno obubaamu nnomi n'omuteeramu ne sabbuuni n'akunya tezitukulanga nako
era bwalaba ogenda okwanika nga akaleeta naye akake ng'ayanika now muleka n'ayanika ne muwa ne peegi nti waliwo obuwaya bwe twasiba ku miti nga gyewese mugamba eno wawanvu wanikaawo kati naye ateekawo n'akwata peegi n'omulaga bw'agiteekako n'akanyiga n'akassaako now confidence gy'alina nayozezza n'okwanika nayozezza nenyanika amazima nga tebyatukudde kati nange muleka n'abyeteekayo byonna byonna nitumayiza engoye nemwe agenda ozanye nenzijjayo n'obuyisaamu awo mangu n'obuzzaayo kuwaya weyabutadde wennyini bw'otuuka okwanulanga omuyita kati ayina obuvumu obwagala okukola ekintu ayafeesinga ekintu ebyokuba nti tamanyi kwoza ebyo tabimanyi omwana omuto alina byatamanyi kyova olaba omwana omuto asanga ekiwuka n'akikwata tamanyi kiri dangerous kati era ekimulaga nti kiri dangerous ekiwuka kyekimuluma kyekiteekamu entiisa mu ye naye ebintu ebisigadde nga tisi bya bulabe muleke ekitegeeza ffe ababogokera abaana nga tubadde tukola emirimu najja mbw azze kukolerako n'omugoba n'omubogokera tukola bubi kati kiri kyoli mu kumuttamu that courage gyafunye kansituke ngende nkole kino kati omwana bw'aba akifunye mu ye nti kangende nkikole gwe n'okimuggyako alowooza tasobola era ebigambo byettera okwogera tugamba ogenda kugubya engoye zange mwana gwe tasobola koza va mu ngoye ye takimanyi tasobola koza kati gw'okimulaze ng'ekiwuka ekimubojjeza naawo omutaddemu fiya so tagenda kuddamu kugenda walingo yamanyi tasobola zooza awo ffe twettira abaana tubajjamu ekyagala amanya tasobola kwoza tasobola kufumba tasobola kati ekintu kyonna kye bayita tosobola ffenna abantu abakulu singa omuntu akigamba mbuulira oba enkeera ogenda kigezaako waliwo omulimu ogwannemu okukola ng'ate twakula gukolebwa ewaka nga gwannemu okukola ekyagunnemesa okimanyi bwe nali ngezaako okukola baŋŋamba gwe tobisobola gundi yabisobola era okuva olwo ninda gundi abisobola abikole kati kitegeeza singa mu bulamu afeesinga embeera y'emu talina buvumu bugifeesinga kyokka ekisesa nti ne bwe nnakula ne bwe nkigezaako ndaba kiganye tekinyiridde gwegezaako kangerezegezaako omwana ewaka omwana muto wa myaka 10 omuwe omutwalo gumu omugambe zino nzikulekedde gwe ogenda olabirira ab'ewaka bagulire ebyokunywera ku caayi bagulire olabe amaanyi g'abanago banneesize awulira muli kati ze munene wawaka n'abakulu alowooza yabafuga bw'aba bulijjo abatya kati yali in charge balina kujja wuwe kubanga mu normal setting omukulu yalabirira abato kati omulenzi gwe gende yamwana omulenzi ng'ali mbawala n'omugamba gwe mulenzi wano ayayaya era ne banne atandika kibagamba omugamba gwe oli w'amaanyi ekyo ne kikulema nga naye alowooza ali w'amaanyi era gyagenda akikole nti waliwo ekyo push gye tulina okuba balina tulaga titusobola kati abaana bana bato beetaaga okulaga le tubasomesezza nti Katonda naye obwongo bwabwe singa ali mu mbeera nga takirowoozezaako nti Katonda waali ye yennyini alina gye tuyita self talk gwe ne weeyogera naawe n'ogamba nsobola neweebuulirira n'ogamba kino nsobola okiyitako kati n'omwana alina okuba nga asobola okukyebuulirira naye okukyebuulirira ekyo kiva ku muntu eyamugambako omuntu yenna bwagamba oli mulungi onaakuvuma nti oli mubi nga kidda manyi bino bye batugamba ebyo that pep talk gye twewa naddala ku makya I am beautiful, I am able, I can do it biki ebyo wobanga wakula owulira negativity kiba kizibu mukko okyegamba okikaka bukasi nga tokiwulira naye bw'okiddingana otandika okikkiriza naye omwana gwe bakigamba nga yakula akiwulira ne bw'aba akyegamba eno awulira nga akikkiriza n'olwekyo abazadde tulekerawo okutta abaana baffe nga tubagamba tosobola ogenda kukola ki combination ki igwe look at you momo kati omanyi nti waliwo choices abaana nga ziva ku ffe kubanga kyewamugamba kyayakkiriza so kati ng'ebintu ebimu okusalawo okwe kwonna
kujja kusalibwawo gwe mu ye. Awo. Kyeyakkiriza nti kyasobola okukola, kyeyakkiriza ekyo kyali, yakkiriza nti awo alina okukoma. So wajja omugamba si mulungi, si mubi, ogenda otta confidence ye. Kino tajja kisobola. Awo yo mathi muleke tojja musobola. Family yaffe temuli akola mu maaso, manyi otyo bono yasooka. Laba obugulu bananga lengera akaana kange otubina naye kaana gwono bano otubina okimugambye muto kati agenda ofuluma bati nga bayogera nti abatalina bubina si balungi ng'atandika kituufu kalina ndi mubi kubanga gwe wasooka okimugamba kati confidence eno yonna gy'abadde alina n'ogimenya gwe omuvuma amatu omuvuma omutwe omwana nze banange nti abaana bato kubanga omwana asobola otereka ekintu n'akizza naga mami yangamba ntisobola kola kino mami yangamba ewaffe tetusoma kino omanye ewaffe tetukola kino so ekyo bwe kibanga okimaze omuzadde okitereza mwana omwana muyigiriza okugaana n'okukkiriza atandikira nno nakuggwa ewaka kyekizibu kyogenda oba nakyo tumuyigiriza when she doesn't feel comfortable ayikugamba no kati ekizibu agenda kitandikiza wuwo omwana osobola omutuma osobola omugamba ekintu okikola naga mami I'm tired I'm tired onookikiriza okitwala nti akooye kale womulamu naye ojja kikoledda exactly kisaaki ekyokoze lwaki toyimiriza tomuganye kugaana mu bulamu omwana alina okuyiga okugaanako kati kikuuma ye buli kimu bwana bataliwo omuntu namugamba jangu tugende ng'agenda bwe banatandika omukwatirira ngakkiriza jukira tubasomesa ntubagamba buli muntu mukulu bwakugamba ekintu oyaba muntu mukulu mwekiti waliwo time ng'omwana tagenda kuba muntu kitiibwa lwa myaka gye kubanga asobola okubeera nga bamuabusinga ekintu kyonna nga abeera uncomfortable mugamba agaane so ne bwe kiba kigenda kukosa ggwe kakisa kye kyowadde ekyokulabirako nti mugamba okay kale wumulamu onokikoledda kubanga amazima gali nti asobola okukoowa fena tukoowa asobola okuba nga akooye naye tetwagala kiwulira kubanga tuli mu position etuma so mu kubanga agaanye omuwadde obuvumu obugaana gwe kyokoze kyotamanyi being courageous kwe kuba nti omuntu asobola okugaana wayina okugaanira ate saying no is not disrespect it is not it is a way of protection exactly gwe wuwo bwagamba no gwe tolina kyogenda mukola naye ate abantu abalala nina omwana omuwala gwe nabadde ndaba mu unveiled experience yeyagana omusomesa omukozesa era nabadde n'abantu ne mbagamba ekizibu ky'abaana abamu bakkiriza afuna yogo omu yekka yagaana omwana ono agamba kati nfiirwe makisi zange kangende ne tica nayerabira nti makisi tezenkana bulamu bwe na mubiri gwe gwawaddeyo kati omwana bw'avaano ng'asobola wali abaana betulowooza nti baana balungi ate nga mubatadde mu buzibu anti buli kimu akikiriza kyomugamba mwana oyo muwulize si muwulize waliwo obuzibu kati buli kimu akkiriza genda wano kale jangu kale kiri kale nafuuka kale nafuuka kale bwe nkuze ngenze ndaba ng'ebintu ebimu bye twatwalanga nti birungi actually byali bibi nga bw'otugambye a yes child always yes omwana oyo ali in danger a lot of danger kyokka nga ate mu nkuza yaffe omwana agamba yes gwe twala oh she's so good she's so nice omanyi lwaki mulungi kubanga twavinga wawe kati ekikyo bwe kiba kikoleddwa tolowoozezza ku ono kigenda kubeera kitya nti osobola ogenda n'omwana n'omugamba manyi lwali tugenda ku church waliwo omwana emyaka n'omugamba tugenda ku church nanga nedda mami saagala genda ku church mugambe lwaki tomugamba ojja genda akubuulidde tayagala genda mubuuze lwaki toyagala genda ku church
kati olaba nti ne basereti kati mpulira nkoye mugambe ye oba omulemu eddakiika 3 ndaba tukyaliwo tugende ozuule lwaki agaana naye tomugaana kugaana era musobola n'ogenda ku church n'omugala ayingira Sunday school n'agaana muleke asobola okubanga mu Sunday school yakooye eyo waliwo abaana bama balowooza bakulu ye nalabanga alowooza mukulu sigenda nga nawe bwokera nga tokiwulira akeera nga takiwulira mazima asobola okera nga takiwulira tayagala gendayo oyinza nosanga ng'alina gwe yayomba naye Sunday ewedde oba kati abewaffe abamu abakulu tobawa waaka owokukola mu Sunday school nga teyamukola naye nga talina bwagamba kati bana abato ojja sanga ng'ekibagaza ennyo Sunday school muzannyo kulya ku shadinga ne bamukubira David ne bamugamba shed David na shadinga David na shadinga obuliga tubawona obutawu ebifaananyi kati ekyo nga yiche ekimutwala oyo muto waliwo n'ategeera kati buli kimu kye bamukola oba kyakola ekyokulala basomesa n'abikoowa 7 years 8 obwongo bwe tebwagala tula mu buyina omuzannyo busoma nene bumala bwagala omuzannyo kati nga tayagadde muleke ayiga okubanga agaana okukkiriza kuno kwangu saying yes okumanya nno tetwagimanyira ne Katonda bw'atatukolera tunyiganye tugenda mu ssabo sanga omuntu omukulu nga talina nno mu kamwa twamanyiira emirimu ne gimulema okukola alina bingi already on their plate naye olw'okuba waliwo omulala agambye nange kino kinkolere n'akyongerako ne bimulema okukola n'alabi Katonda wange they can't say no nti asobola okuba nga yakafuna n'omusaala gwe ng'alina byabadde agenda okukola ne babadde agenda zitereka abantu batano ne bazimwewolako zonna ne zigenda anti kati yabadde azaga ate nandikoze ntya walikoze otya what about you yes kubanga tamanyi kugaana nti n'ebyo byonna bisobola omutwalibwako otuzizaayo kali kuwatugambye wakatugambye ddi omwana kubeera kind yes abeere kind ku balala naye si kibi okubeera kind to themselves gwe wakwogera being kind to yourself nti omwana si musango bw'oba olina ekintu ng'okyetaaga kyewe rewarding yourself kyewe okwata n'ofunayo akasala nogaa ninako abaana bagenda ku ssomero ninako kino naye kaneguleko ka ice cream because you deserve it in fact gwazikoze newegulira ka milkshake newegulirayo ka akantu kayinza nakuba nka earring obadde onoonya so kati omuzadde tewekuba njawulo so abaana bano choices zaabwe ne actions zaabwe zigenda kuva ku buvumu bwe bayina naffe abantu abakulu bwe kiri so ogenda labanga ebintu bye tukola biva ku ekyo kye tukkiriza omwana bwakkiriza nti omuntu oyo tamusobola osanga akaana kato nga kekinikirira ku muntu omukulu nze kye bunsanyusaamu nti kamanyi kasobola banamukuba be bamanyi naye yavudde yakikoze nayina embwa bagita erinya nedda omuntu nyiza odyogera nga omuntu gyali embwa eyo kubanga nto ng'emanyi ndowooza nti ono mukwano gwange embwa zitegeera pasita nga tayagala mbwa mubuukira si muntu wa mbwa ezo so nga buli lwejja agigambira don't netuula wansi nenyenyezaawo omukira ebanga egamba nti kankubuulize wano bwe ndaba ne bwe njigamba don't emanyi nze nsobola obitoleratinga era emala okumukenga naye nensigala then negatingayo with it kati ng'erina abantu erina vuki bwajjanga ewaka ng'agikuba kati David ono wakyombo ky'omudigido eri embwa nga ekintu kyesinga obutayagala mazzi okunaba kirala naye ogiira amazzi nga tekyagala naye nga nto so bwe yagenda ng'ekula lumuvu kyajja ewaka era n'agikuba lwe yajja olulala nemwegezaamu nga nto eyagala muluma naye nga temusobola n'agikuba nemuleka
ne waitawo omwaka ngekuze kati nga buli lwegezaamu aba agisemberera nga eyagala omwegezaamu ndooza ng'ekizula sinnaba ng'eddayo lumu wekyajja n'ekibooko ngeri awo nga sinsibe ndooza neemanya vukyereta nga bw'otambula n'omuggo just kati kolo yalowooza azze kunkuba yali emusobola beekuba n'agikuba n'emulumano kugulu n'emulumano mukono ekiyamba nti yali ngeme naye naleekana embwa neewulira neevaawo neetuula naye ng'eringa egamba finally nkikoze yali yamwepikira kuva mu buto ne mwana alaba embwa yeekwegezaamu embwa gyesonywe agamba wateri mbwa esobola David ow'ekyombo kola ajja yali akutte ka bucket kakalimu amazzi bwe yamulaba yamanya bagenda jiira mazzi yabuuka ng'ebamanyi bebasinga ogitawaanya basalagambe embwa zigenda kulumana embwa egenda lumana abantu bamalewo ne mugaa teyina gwe yali alumye okuggyako abantu abo ate buli lwe bajja bagisosonkereza naye ng'erinda lunaku lumu lweneesobola okuba ng'esobola baluma one time tea kati ono omwana omuto asobola okwepikira omuntu oba ekintu because muli aluwulira asobola naye tannaba tokimugjaako muleke agende nakyo bw'atyo paka lwanaatuuka ku level ekisobola era ng'obugamba olonno yatusibirayo wana amataala tabisobola naye abyagala teekawo eddaala jako switch balubu agiteekemu that is boldness gye twetaaga ewaka nti omwana asogamba daddy you came back home very late akimugambe bw'aba akyogedde tamanyiira kiri eri daddy omugamba sorry munnange nabadde na bino naye ayogedde ekimuluma a friend of mine told me a story about their dad and her big brother nti tata wabwe yakomangawo kiro nnyo ng'anywa n'omwenge n'akomawo nga yalina atamidde biki ati omwana ono buli yagendanga okwebaka ng'ayagala nnyo taata we naye nga taata wabeera tannadda bakera ku makya n'amulabako n'amuboozaako ng'amanya waali yakomyewo naye oba yakomyewo ddi simanyi naye n'amuboozaako n'agenda ku ssomero kati lumu yagaana okugenda mu buliri n'atuula mu ntebe n'abagamba yaalina okulaba ku ddadi we nga tanneebaka n'atuula n'alinda senkulu n'akomawo nkolo yali tatamidde nnyo yali akyali sobasoba mukko naye era ng'anywedde bwe yatuuka ng'obudde kiro nnyo mwana n'amubooza naye taata gwe totya bweru ekiro nga nakulinze dda twaggaddewo dda obeera totyayo bulijjo nkulinda tojja leero ntudde nkulinze nenkulinda bweru totyayo lwe lwakoma okudda ekiro omwana ng'akomawo n'amugamba leero ndabye nkomyewo omwana okwogera ebigambo ebimu abatakunyoomye era abatakuyisiza mu maaso then omuyigirize engeri ali mukikola innocently yes muyigirize kale engeri yokyogeramu naye omwana yenna bwe bamuziyiza okwogera awo wavaawo obuzibu so waliwo abantu nga bagamba mbu oyo si mwogezi nnyo nedda asobola okuba nga si mwogezi kubanga yagaanibwanga okwogera era kati atuuse walina okwogera tamanyi bwakikola tamanyi nkikole ntya so kati oyinza omukubanga buli kimu kyonna mukikola n'asirika si musirifu fena tulina kapasite ekola buli kimu tukisobola baatugaana bugaanyi bikola abamu baatulemesa sirika okola biki oyogera kinga abantu boogera onasirika bwona waayogerera tewakkiriza opinion ye temataringa so jasanga ngera asobola obeera awantu nga yamanyira okubeera yekka abyemalira kyovola bwe omuntu bw'atyo era ajagamba nankale singa yatubuuliddeko abantu be bati asobola okwetta lwaki teyamanyira kugamba balala kati kino kimususseeko talina gwa kigamba ne wabaawo abaana nga basirise ng'obusirise omwana omusirise noonya ewammwe bwe bateriyo musirise ono omwana si musirise alina kyakwesi asobola okuba nga alina kyayitamu
ayina obulumi bw'ayina obanga waali mu kifo mwali atya wano bwe nakola kino genderera abaana bwe bakyala basooka kutuula wamu nasooka embeera. n'amanyira nasooka tuneno natunleri agenda olengerewe lwali abazanya nasooka naye bw'oba wakamulabulooza musirise kasitaafu na banne ng'awo omuzannyo ogutaba naye omanyi nti n'abantu bebagamba nti basirise balina abantu bebabeeramu ne bajegera naawe n'obeetamwa bwe kiri kati awo mubusirise ali uncomfortable either abantu tabeesiga oba balina kye bamukola wabaawo embeera yonna tabamanyi tamanyi kyakkola ntandikirewa tubadde twogera ne Pavin ng'ayinayo outing like a birthday dinner ne mikwano gye nampita nemugaa kati ngenda kwogera ki nemugaa I can talk bwe tuba tuli ffenna n'omuntu gwe manyi nsobola okugenda naye nanga no they okay bajja nemugamba bo bali okay nze bwe mbasi bamanyiridde nnyo ngenda babowa so it's better bali okay naye nze siri so it's better nestaba making uncomfortable nti kati ate nifo ky'okunyumirwa mudda ku nze munjigiriza okwogera so nina kusooka kubeera so ironic okuyigiriza okwogera anti okitegeera ndowooza sister okitegeera era abantu bwe bansanga wano nga mpitawo balaba nga nsirika nnyo kasita abagenya bali ku social media bavaawo bwe bati nsobola okukola buli kyenjagala bwe babaawo kubanga tomanya muntu kyakusuubiramu oba omuntu bwona oyogera ekintu anaagamba atya era nze saagala kusaagana muntu gwe nsoosa okulaba kubanga simanyi oba jjoke nebeera fane oba anaakitwala ati naye nsobola okujja nekkuba olwali kubanga nkumanyidde kisa kye tekijja munyiiza so kati n'abaana bano tulina omanya nti waliwo omwana asirika kubanga mwamu lemesa sikusanga ng'ozannya n'omwana yenna nawe sikusanga ng'ozannya n'omwana yenna agenda tuula abaana ne bana abazannya bajja muyita asaagala sinti tayagala mu mutwe gwe mulimu ekimugamba we bansanga nga nzannya ne bano banzise nasirika omwana olinamu wansonga lwaki tagenda zanyira wantu ekiriwo ekiri dangerous kimugambe ate tomukyayi abanne kubanga twakyogerako nti empisa embi ez'abaana olusi mpisa mbi era tulina obyawula oli azanya naye si mukwano gwe nga naffe tulina abantu betukolagana nabo nga si bakwano baffe era nga nze osobola okujja nongamba naye gundi omwegendeza alina olugambo sirina buzibu sirina bye ngenda mugamba but I enjoy her company olampalaniraako olugambo terugenda kunkwatako sirina kye ngenda mugamba nja kuwulira byaleese naye bw'abeerawo ng'olugambo alulina lunyumira okuwuliriza life is fun ng'omuntu waali naye ng'alina obunafu bwe kati n'abaana abato balina abantu nga gw'omukulu gwamanyi nti babi omuto tamanyi naye kyetugenzeyo nti abaana bano olina obaraising nga bali bold bw'aba agambye tajja kukola kintu sooka omuleke bw'aba agambye yagala okukola ekintu muleke akigezeeko wadde tekisoboka ku ggwe kubanga gw'omanyi emyaka gye ekyo takisobola naye bw'aba ayagala mami kanzijeko nze septi emmere ngisobola mugambe anti omuliro guno gugenda kwokya nkimanyi ogisobola naye oyinza okuba ogisitulako essigiri neggwira tomuganye kujjako mmere naye omubulidde lwaki talina ssemberera sigiri omugambo omanyi kyetujja okukola muliro gujja kuba tegunnakwata gw'ogiteekeko birituwe nze banange munsonyiwe naye nina omwana antawanya mitagrana kasita ayingira ekisenge kati agenda akula nga bwe tugambye nti omwana kalinga kabwa kyova olaba ekintu ekyasinga oyigiriza abaana kindness mbwa ekisolo ekitoogere ekintu omwana byonna bw'agaana okuba ow'ekisa muleetera embwa ewaka ajja yiga atya embwa teyogera naye ajja kugirowooleza afune emmere embwa bw'aba agikuba omugambe nedda tosobola kuba kintu ekyo tekyogera tekisobola nakuddiza ojja laba nga ayigira okwo naye ngereza nti ekisenge kyange olugi yayita lutuuka ekinyolo okukiggula kati akituuka akonkono obugalo bwe butono tosobola wulira kati obuwulira akinyola ayinza okusanga oyala buliri jjajja njale n'omugamba nedda naga njale yaba akimaze mutwe gwe mugenda kwalabo tatuuka ku kitanda kati kyakola akugamba yennyini omusitule ayale omuteeke ku buliri ayale kati ayinya ku buliri jozinga ate gy'alina okulinnya kati nemugamba manyi kye tuba tukola
yala wano wansi ngenda kwebaka ezjayo kalisu kange nenkamuwaawo n'atandika okutegekaawo nemuwa pilo n'agiteekawo nzija nengalamirawo eddakiika nga 3 n'abeerawo nange netumamugala tugende nga seeri byakutawaanya abulira abuwalampa byawalampako buli ne binnema nemugala tugende nabikola luvannyuma abudisorganizinga naye nga sagala bambi kimujjako azze na mutima mulungi kyetuba tulina naye ankooyeza ti abaana buli kye baagala okukola bakikola out of love engeri gy'oreactingamu yegenda either mukugira taddamu kuyamba oba okumwongera okujja okukikola okukyagala wekigendeerego waate emmere omwana agenda kujja tomumalamu maanyi tomulemesa bizibu mukko naye tuli bazadde tuyiga akatalekeka never disappoint yourself waina ebirooto waina ebintu byogenda okukola waina ebintu byoyagala okukola oyina ebiruubirirwa oyina ebintu bingi byewagamba nti kino mu myaka weki njagala mbe nga nkikoze abalala leka bakudisappointing esigwe be there for yourself sente z'oba olina okuteeka mu bintu ebikuyamba toziteeka walala ziteekewo waliyo abantu nga teri abalemesa mwelemesa character mwelemesa discipline nti sente zennyini ze wali oyagala ogulamu ettaka gwazirya gwazigulamu omwenge gwabikolamu so nga gwe wennyini ofuuse kizibu kyo teri gwe kizibu kale wulira nga gwe mwennyini gwe kizibu kyo yes era ffe tojja tubuulira nti sente ze nali ngenda okuzimbamu ennyumba naziwola namakula weebereremu